أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تم يبزا ويا بطوكي سيرزين تكرا تم سبا أتويا مچا مرونجي atukumire eddiini yaffe atutaase byonna ebiyinza ogitaataaganya mu ngeri y'ebyenfuna n'emibiri gyaffe, ebirwadde eby'omutawaana ebiyinza okulowoozesa nti Allah takuliiko ng'ate muli mwenna, ebiyinza okulowoozesa nti ebyenfuna byo Allah subhanahu wa ta'ala si abirinamu omukono ate nga biri mu mikono gye. Kuba omuntu kulikal insaanu halwa, omuntu Allah yamutonda ng'embeera emukyukira naye n'akyuka nayo. Idha massahu sharru jazu'an, akabi bwe kajja atiribira n'asukka. Idha massahu alkhairu manu'an, ate wamala n'afuna ebirungi avulubana n'akodowala n'atajjaako kantu konna, nga buli kimu agamba kyange kyange kyange. Wastaghana, nga buli kimu ayagala yaba abeera omugagga okukira abalala. Naye embeera bw'emala n'etagalatagalamu, atagala n'atomera ebisenge. Omuntu akyukira ku mbeera, ekirungi bw'akifuna tayogera, akikodowalira mu kukigaba wadde n'okukyogerako. Okanda mugamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah baba akugemulidde baako gw'ogamba nti alhamdulillah, Mungu mwebaza, kyakutteyo. Wabula manu'an, omuntu yeekuniza tayogera n'ekigambo obugambo okubuulirako omulala nakyo akikodowalira. Naddala singa oba obuulidde mukwano gwo asobola okuwa amagezi tinno munnange ekyengero ekyo nga bw'okifunye nti walikoze bw'oti Allah n'akikuumira. Nga bw'ofunye ekyengero ekyo walikoze bw'oti ne bw'oti, Allah wakati mu byengera byatuwa atugezeserezaamu alabe tuneeyisa tutya era tunaamutegeera nti yakiri emabega, oba tunaateekayo obwongo bwaffe nti innama utiituhu ala ilmin indi. Karuna yagamba bino byonna bye mulaba nnina, emabega waabyo waliyo obwongo bwange. Ne yeerabira nti Allah yakiri emabega, wamma ne yeeyisanga bw'ayagala. Bangi bakaaluuna ne ku mulembe guno bangi. Omuntu amanyi nti kyalina Allah akiri emabega, mu butuufu yamukoledde enteekateeka y'okukifuna, kimuyambako okuteekateeka butya mu kyo bw'asanyusa mukama we. Naye omuntu buli lwamanya nti bwongo bwe independently bwemaliridde, Allah takiriimu yamubonyaabonya obwedda, kubala na kutetenkanya okukituukako mu magezi ge,
kiba kizibu okuweebaza Allah subhanahu wa ta'ala wadde okusaba enteekateeka okukimukuumira. Kituufu nnyo tutegeere nti buli kitutuukako Allah akiri mabega. Twasoma okugera kwa Allah khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Bw'olabanga ekibi kizze ofiiriddwa bya bizinensi, ofiiriddwa bantu bo, kakasa nti ekyo emabega waakyo waliyo enteekateeka eyaggwanga kyali kikyo. Wadde wali tokyagala nga ggwe oyagala birungi ebyereere, naye Allah mu nkola ye akola ebintu bibiri. Essanyu bw'olirabanga nga lingi gy'oli, kakasa nti waliyo kaabo okungi gy'oli okwenkana essanyu ly'ofunye naye tekunnajja kuli mu maaso awo. Bw'olabanga ennaku ng'ekusazeeko nga mpitirivu, kakasa nti mu maaso waliyo essanyu erijja mu maaso awo. Inna ma'al usri yusra. Bwe olabanga awali obuzito, kakasa nti ne bwangu ajja. Inna ma'al usri yusra. Ekituufu nkukakasa nti teriiyo nnaku ya lubeerera n'essanyu gutyo. Wabula kakasa nti mukama wo bwe yali akutonda yakutondera embeera bbiri nga olina okuziyitamu wakati mu bulamu bw'ensi eno. Yakutondera embeera erimu essanyu, gamba ng'okuseka n'okusanyuka, n'akutonderayo okukaaba n'okunyiiga. Naye leka kunyiiga bw'abanga ayingiddewo obudde bwe butuuse, ate aleme kwerabiza nti waliyo akuwa essanyu yaleese kati akyusizza bukyusa. Kaccanisa akabadde katonedde waggulu akakyusizza. Embeera yaffe etukyanga bukyanisi, etukyukira ebadde wansi neyekyanga nedda waggulu, bwe kityo n'ebadde waggulu nedda wa. Leka kulowooza nti gw'ojja kubeeranga mu birungi byereere. Eyo endowooza egenda kusibako obuteebaza n'obutamanya mukama wo ali mabega wa mbeera zo. Naye bw'olabanga ng'ekibi kizze, omanyanga nti mukama wange akyusizzaamu. Gumiikiriza ofune empeera z'abagumiikiriza kiyite, kubanga teri nnaku ya lubeerera. Bw'olabanga ng'essanyu lizze, ojaganyanga ekimala, kubanga essanyu eryo si lya lubeerera. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyo yaleka amaze okubifumbikira n'ekigamba, ma asaabaka lam yakun liyukhti'aka. Ekintu kyonna ekyo ky'ofunye mu butuufu kibadde kikyo, tekibadde kyakugenda wa mulala. Wama akhtaaka lam yakun liyusibaka. Ky'olabanga kikuyiseeko ne kigenda ew'omulala tekibadde kikyo. Mu birungi n'ebibi bwe gutyo bwe guli. Ekirungi ky'olaba ne munno ekituufu si kikyo. Obuzibu bw'olabanga bukusazeeko ekituufu bubwo, si bwagundi gw'obadde obwagaliza. Bangi ku nsi kuno, singa obulamu bwako okusalawo okubeera wano, Allah yali akukwasizza omuntu yenna mu ngalo ze nga yakulina, ng'ayogera naawe ampuliriza, oyinza okuba waali badde tolina woonywa mazzi. Abantu baayagala oveewo ng'oli muto, Allah n'agaana, ye n'asalawo obeewo. Ne bagamba nti olubuto lwalina tajja tuzaala. Allah n'akkiriza n'ozaalibwa wakati mu bugubi. Era n'omwama wo baasala musale, ng'ekintu oli kye yali asimbye, kuwulira eyo yasimbye yali ayagala maama wo agendere ku lubuto olwo naawe. Embeera bwettu bwe tuzze tuziwangaalamu nze naawe. N'amala okuzaalibwa ne bagamba nti akakazi kalina omutwe oba akasajja kalina eddagala. Ekituufu nga kusalawo kwa Mukama. Allah jalla jalaaluhu yayagala gw'aleese abeewo, naye ng'abataka abali ku nsi tebaagala kumulabawo. Bw'atyo bwe yayonka n'ayavula, n'ajja ng'aguluba n'obulamu. Bw'atyo bw'atuuse emyaka gy'alimu, nga ddala mu butuufu abatamwagala ku nsi kubeerako bannyini nsi abeeyita bannyiniyo, buli siteegi gy'atuukamu tebamwagalawo. Allah n'abalemesa
yenaayisaawo okwagala kwe n'obaawo. Tolowooza nti okubeerawo mu nsi wano tolinaako bantu bayagala oveewo. Buli muntu ali ku nsi kuno ayina abatamwagala kubeera mu mbeera gy'alimu, nga baagala abeere. Bw'aba kale Katonda asazeewo abeewo, abeere ku nsi kuno ng'aboyaana buboyaanyi. Buli lwagwa ku kizibu ne bagamba nti amiina. Buli lwafuna ekissanyu ne balwalira ddala obulwadde obwajjama. Buli muntu n'afuna obulwadde obwenkana obwa munne. Nti ate kiki kati nti omusajja ate afunye ekirala. Abantu ne bakonziba ne balwala ne baggwawo olw'ebyo Allah byakuwa, era ne bamunenya nti Allah entegeera ye yatulema, mu butuufu nga bo bwe balema okumutegeera. Ne mutuuka okufa ng'ate muwangadde emyaka 88 buli omu, naye nga temufunangako kukkaanya nti gundi abeewo. Abatakwagaliza bangi naye tobamanyi. Omwana yafundikira agamba nti tulya nabo era tuyita nabo. Oluusi omukisa gutukwata tubamanyi naye okubagamba kye tukalubirira. Ebigambo ebyo sigambye nti no hadithi, bigambo bya mwogezi, naye yabijja mu mbeera eriwo, Allah n'amuwa omukisa n'abiyisaawo. Olaba ne bannabbi balina obuzibu bwe bumu. Kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Buli nabbi bamuteekako amuzinya oluguye ng'ali mu bika bibiri, shayatina aljinni wal insi. Mu sayidi y'amajinni eri wali amuzinya oluguye, bwe gutyo bwe guli ne mu bantu bamuzinya endubaale. Bw'abanga nabbi omulonda okuva eri Allah, waliwo abamutawaanya mu bantu abawangalira ku nsi, ate butya ggwe omuntu owa bulijjo. Ekituufu kiri nti olinanga buli kaseera okudduka weewogoma eri Allah. Mu kimu ku byaleetesa ibaada zino tulyoke tuzikole, baazireeta nga gamba esswala masala. Baazireeta zituyambe emibiri gyaffe, ate zituyambe mu by'emyoyo bye tutategeera. Buli lw'onoogenda okwedduka, buli swala kiba kitegeeza nti oli mu kwogera ne mukama wo, ng'omwogera naye ak'enjawulo, akutaase ebyo byonna by'otamanyi n'ebyomanyi. Naye omuntu olw'obutamanya bwe alowooza nti okusaala Allah yakifunamu. Okusaala Allah talina kyakifunamu, ne bw'oba tosadde gw'ofiiriddwa. Naye buli lw'ofuna wuzu yokka abamanyi bagamba nti eyo ate mu kukunkumula amazambi okunaaza kungulu ne munda, ate yo makula. Nga wuzu egenda kuyamba okubeera nti omutima gwo tegubeerako bipempe bya bwonoonefu ebijja okuzigamya omutima gwo guddugale guleka okubeera ogw'obuntu. Yabagamba basahaba, ra'aytum law anna naharan bibabi ahdikum yaghtasilu fihi 5 مرات كل يوم hal yabka min darnihi shay'un. Njagala mumbuulire mulaba mutya singa omuntu abadde alina omugga nga gukulukutira ku mulyango gw'omu ku mmwe, nga buli lunaku agunaabamu emirundi 5, kisoboka ku mubiri gwe okusigalako ekko? Basahaba ne bagamba mu magezi aga bulijjo agategeeza nkuwadde 5 nzirize 3 byange, nga kitegeeza nti oguzeeko ebintu bya siringi 2, ge magezi aga bulijjo buli muntu agalina. Ne baanukuza amagezi ago nti la yabqa min darnihi shay'un, tekisobola kintu kyonna kubikwatagana nekko kusigala ku mubiri gwa muntu oyo alina omugga nga gunaabwamu emirundi 5 buli lunaku. N'abakubira ekifaananyi ekyo ng'ayagala okubatuusa ku
eswala ewuzu kikyekola ku muntu oteekeko eswala n'agamba wakadhalika mithlu salawatu lkhams ekyo ekifaananyi kyemukakasiza mukisitule bukolokolo mukikube ku swala ettaano eswala ettaano omuntu bw'azisaala mu nsaala obusiraamu gye bwatongoza la yabqa min darnihi shay'un kubikwatagana n'omwoyo gwe gutukudde awatali kusigalako kayitibwa kakyafu mu byeko amakulu nti swala zino baazituteerawo nga kyolezo eky'omuntu okubeera nti buli lunaku alina okubeera nga ayozebwa emyoyo gyaffe gifaanagana ne sizoni mwe tuli sizoni mwe tuli olwaleero enfuufu eri buli wantu olw'okwaka kw'omusana ekituufu kiri nti buli lw'otambulira mu lugoye olweru n'ozibizaamu olina okuddayo eka olwozi oyambala olulala oba oluteeketeeke mu nteekateeka empya ekusobozesa enkyokulwambala nga lutukula mwana wattu n'emyoyo gyaffe bwe giri gisaalimbira mu nsi erimu enfuufu so ng'ate jjo myeru bugenda okuwunzika okuziba ng'ekituufu kiri nti gaddugadde bw'obanga togyozezza n'oyongerako enfuufu y'enkya n'ey'enkya nga togyozezza ekyoza emyoyo okitegedde nti eswala ezannya paati nnene nnyo mu kwoza emyoyo gyaffe ekijja eswala emu ejja okuyamba inna salata tanha anil fahshai wal munkar eswala ejja kuyamba kinene okuyita mu nsi nga bingi nnyo ebinyiza Allah ebitono n'ebinene byekutaasizza ekukolako mu ngeri y'okwoza naye bw'oba tosembedde eri swala ogenda okubulwa engeri gy'oyooyootamu oyoza omwoyo gwo oguddugala buli kaseera ojja kutuuka okuddugala Allah agukuba ekireko eddala ekibaati nga aya bwegamba kalla nti kituufu mazima gaddala bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibuun emitima gyabwe gyazinzibala ne gikwatako obukyafu ebipempe n'ebipempe ne gitalaga gyabula ekyoleso gyabula engeri gye ginaazibwamu okutukula ne gikwata ebipempe by'ekko ebiringa obutalavu makanu yakisibuun obutalavu obuva ku mirimu gye tukola egitasanyusa Allah n'ogenda ng'obbirira otwenge mpola mpola ne bukeesa ku makye yali anywa ekwota y'egiraasi ng'osaba kadomola n'ova kadomola n'osulayo obusuzi ng'ate ggwera mugwa bal raana ala kulubihim ma kanu yaksibuun naye omuntu buli lwojja mu salaatul jamaa ng'oli musajja bingi byojja okutaasibwa ensonyi kintu kya mu buntu ojjaga naye nange ogenda nga mpunya bwenti omubisi bungi guti ekinaavaamu ng'onywa kaki katonotono akataleete buki buzibu eri banno kuba olina okusaala ekivaamu nga n'akatono kagenda kawaganya noga ye lwaki sibweka jjukira nga ne baseekera omulimu gwabwe bagukola bagenda bakubaakuba okukkakkana ng'oteredde naye omuntu buli lwobeera nga weebalamye muzikiti eyawukana ku mugendo ojja kutuuka ekiseera nga mu busiraamu osigazzaamu linnya naye bwe tubeera wano nga tuli wamu ne twogera ne mukama waffe ihdina tusaba kutuluŋŋamya siraata almustaqiima otuteeka awali ekkubo eggolokofu ettuufu nga bwe waluŋŋamya bannabbi tegaali magezi gaabwe waluŋŋamya abalongoofu abayise wano tegaali magezi gaabwe kwali kusalawo okwo naffe tulaajana tufaanaganeko nga abaayise ku nsi wano ng'obasiimye
من النبيين تفرنكو بالنبي والشهداء بافيلا من دلوز الدين تفرنكو الصديقين بافانا بالكم مزما والصالحين بافيلا من سنو نونغا برونغو فابانتو ababana ikitufu bafu basimye naffe tuteeke mu kkubo lye limu lye wabateekamu olimu okututeeka ku kkubo ly'abantu abayise ku nsi wano ng'obanyiigidde olimu okututeeka mu kkubo ly'abo abaabulira ku nsi kuno mu kifo ky'okusaba baasaba mwana yali omwana tannajja ng'abantu tebasaba kubanga ono omwana gwe baga nti wuwo gwe bakutyebekako gwe bwennyini wagamba tozaalanga era tozaalibwanga ne bakufunira omwana yali tannabaawo abantu baali tebakusinza bo baakusinzanga batyanga omwana ono tannajja baakusabanga butereevu naye omwana afuuse omwana entebe yagikoze eki agisiikiriza gwe tebakusaba basaba omwana yanamala byonna tuli ku mulyango gwa zzaka ebadde enteekateeka jjo twasomye zzaka ezzaka eno mulaba nkuwe gitegeera bannange ezzaka etutawanya zzaka mpaji yakusatu mpaji yakusatu mu busiraamu obusiraamu bufaananyirize ennyumba z'edda bamuzeeyi ze baazimbanga nga za saako ennyumba ezo baddiranga empaji ne bagisimba wakati eringa empaji y'akatiko oba ambuleera empaji ya ambuleera eyo mu Luganda bagiyita seddugge oba empaji kiki luwaga yewaga endala okuyimirizaawo ennyumba kaakati ne baddira n'empaji ezisigadde ne bazikubira ku ki nga zigenda zikka zeetooloola empaji eri enkulu ekifaananyi kyekimu n'obusiraamu bulina empaji enkulu shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh eyo y'empaji seddugge luwaga okugenda okuyimirira empaji endala ziyimirizeewo ki enju abazimbi bamakimanyi empaji endala nazo bazireeta nga bonna bazisimba ku ki ku mpaji eri kakati empaji bwe ziggwa ne baleeta emmuli n'ebinsambwe oba ebyayi oba ebigoogwa ne bateekako emmuli nga bwe bazinyweza neki n'obugoogwa ebinsambwe oba ebyayi ne mu busiraamu mulimu emirimu egizitowanga ebinsambwe mulimu egizitowanga emmuli mulimu egizitowanga obudongo mulimu egizitowanga empaji naye ebikolwa ebyo byonna bigenda kuzimba kiyitibwa ki nyumba ne busiraamu mufaananyiriza ennyumba awamu n'okubeera nti mulimu byolabanga ebitali nnyo by'amaanyi naye ate bwe bibulamu ate amakulu g'ennyumba gakola ki singa ebyayi bibulawo emmuli ziyinza obutaba na mulimu
singa essubi libulawo ennyumba eyinza obutayitibwa nnyumba sajja yali azimbye ennyumba ye naye ebulamu kati kusereka obeera kisereka yagimuttira n'obusiraamu buno bwolaba nnyumba ewedde eri complete eriko finishing naye waliwo obuntu obutono abantu bebalaba naga nti ennyumba eyo ebakubaako kalangi buli yaggwa naye ebulako kaki ne mu busiraamu mulimu obulimu nga butono obufuula obusiraamu bwo nti singa bwali wali obutaddemu ate kyaliyitiridde obusiraamu bwali badde presentable nnyo oba kutegedde twala ekifaananyi ky'enju zino ezaleero tuve ku zedda kulina omusenyu amayinja bulooka seminti ebyo byonna obiwulira nti bwoba obirina enju eringa egizeki naye ssebo nga tewali mazzi obeera nabyo nomala emyaka kitazimba nti byonna ebintu abirina tewannaba kuba amazzi kati amazzi gakwataganira wano ennyumba bw'obanga obwongo si busengejje bulungi oyinza okulaba nti amazzi tegalina wagakwataganira nnyumba naye nga bwe gatabeerawo byonna okuŋŋaanyiza bya bwereere amazzi n'ennyumba nze ennyumba mbadde ndaba amayinja musenyu seminti n'ezisasula omukozi byonna bwebiri naye amazzi ne mu busiraamu mulimu omulimu nga ddala mu butuufu bwe gutabaawo ennyumba tebaawo naye nga mu ndabika bw'olabanga ewedde ninga ensonga egikuganya okutandika omusingi mazzi buli kintu kirina ne mu busiraamu mulimu amazzi nga bwe gatabaawo busiraamu tajja kubeerawo kati busiraamu kintu kikulu alimu obungondera bungi obumuyimirizaawo ayimirirewo abeere busiraamu ng'ennyumba eno bw'ogiraba ate eyinza okuggwa ne wajja kikalakita kino ekinyiga ettaka nga bakola ki netandika okukola ki okwatika waliwo kalakita ezinyiga busiraamu nagira ki najjamu ennyaafa obadde musajja wazimba ennyumba yo nga nnungi busiraamu bwatambula newajja bakuyingiza ebyamawuledi singa wali abalala baali banyiiganga gwe singa sikyasomesa najja waleeta ebyamawuledi be musajja ate abadde ati azimba ennyumba ye tikikalakita kijasizza era abalala ti omusajja ngakwonoonedde ennyumba yo wali ozimba ennyumba yo timuneeka oluguudo lwayononeka kati ate abayogoyogo nti baddamuku bikalakita buli ekinyiga gyebaleetera ne olwatika olwokubiri eddwa ya 40 enju ekyayimiridde naye ennyaafa zigaziwa bugazi kalakita ezigiraki enyiga kiduduma ne mu busiraamu mulimu ebiduduma nga toyinza obutalowooza nti biyinza okukosa obusiraamu ne bukosa enju obusiraamu nejjamu enjatika eyo mpisa ey'obuliisi akati eriyo abalima omubisi gw'enjuki gye bali batebaliyo ng'oli alina enjuki ziva kuno n'egindi ye bizinesi ye omubisi gw'enjuki ogwo kuva edda kintu kikulu naye abamanyi gwabakyankalanya mulimu abagamba gulimu zzaka kubanga guliibwa ate guterekebwa tegufa قال بعض العلماء نعم إنه في آخر
omubiso ogwo nabbi sallam yagamba innahu sallam yagamba oba akhadha min al-asali al-ushr nti mubisi gwa njuki kasita omala oguweza ojjako kimu kya 10 ng'ebiri ebyokulima ebya kimu kya 10 muleke kimu kya 10 bw'oba olina epipa 10 ojjako ki emu. Hadithi weziri Ibn Majah izogera Sharbani emu hasanahu wa sahahahu ezimu nafu ezimu ziri ku ddala lya hadithi al-hasan ebimanyiddwa bamashayikh naye abamanyi abasinga obungi قال الجمهور بقى ليس في العصر خبر يثبت ولا إجماع في زكاة بقى أنت فلا زكاة فيه بقى أنت أبا من يبسنغو بونش بقى تمولي الزكاة كبا حديثي إزي أوزوغرا كونتي كونسونغي يونتي أجيبوا مچا 10 bazitunulamu nga si nywevu nebaga nti tewakakatangawo hadithi nesimbwako sira ery'amaanyi wadde okwegatta kw'abamanyi ku nsonga eyo ku bikwatagana ne asali omubisi gw'enjuki wabula gwagudiringiramu ng'omusuubuzi otunuulirwa mu ngeri y'obuki y'obusuubuzi so si ey'obulunzi bwaki obw'enjuki. Wano ewaffe tekiri nnyo common yo bizinesi tennaba kujja bulungi naye tekikigaana kuba nti maaso ejja kukola ki nakisuubudde naye nga mmanyi nti abajja okisuubula si beki kubanga nakyo tekiri mu bungi ewaffe wabula omuntu oluusi ayinza okuleeta mu dduuka lye ebintu nga lyakyalo n'ateekamu bisepiki biddongolo kuweza buweza amasa agagireki galeme kubeerera awo n'ayitayo biddongolo naye nga kiddongolo ekyo buli lwokitunulako kibeerawo ne kimala omwaka tebyagikoze eki naye nga kizibye essa erimu mu masa gaki g'amaduuka okulaga nti edduuka liriki lijjudde ogitegedde nafu. Kaakati ad-daraib emisolo gye tuwa egya gavumenti bwe mpadde omusolo gwa gavumenti tegumala mpa ebiri mpa omusolo omusiraamu naguno ogutali musiraamu. Omusolo ogutali musiraamu bweba waguwadde ogwo gukwataganira wa ne Zzaka mpa emirundi 2 naafe olaba oti omusajja awa omusolo zirayisinsi emisolo gy'ebintu ate nowa shariya n'amulumba awe oba tawago guno gumalire guli naafe ogenda n'ebintu obitegeera nga bwe byetaagisa olaba ofuuse min al ulama la yajuuzu tekikkirizibwa an tuhsaba ad-daraib okubala emisolo gino gye tuwa allati tadfa'aha ashabu al-amwali ala amwalihim min az-zaka abagagga omusolo ogwa gavumenti gwe bawa ku bugagga bwabwe ogwo tetugubala nga Zzaka oba okutegedde ma tajibu fihi zakatu minha ebintu ebiteekwa okutolebwamu Zzaka tojja kutugamba nti nze namala dde okubikola ki okuwa nga ffe tunoonya Zzaka bal yajibu ikhraju zakati almafruda kyabwatteeka fe okutuwa Zzaka eyaffe ey'obusiraamu endaalike wa sarfiha n'okugiwa fi masarifiha alshar'iyya
n'okugiteeka mu bifo byeteekwa okugabwamu ng'eshariya bwe yakola ki kama fil aya nga bwe twakiraba mu aya innama sadaqat lilfuqara walmasakin ebyaffe n'ebyabali byabaki byabali gwerongo kubanga emigaso egyaffe eri emmaaliyo gyanjawulo ku migaso egyabali eri emmaaliyo n'ensaasaanya y'emmaali eyaffe eya shariya ey'ezzaka yanjawulo ku nsaasaanya y'ebyemisolo kale bw'oteeyibaala nti nze mpa emisolo gya gavumenti mwempeera neyanzigadde era yezzaka oba okitegedde byawule biri birala nga bino birala eyateekawo biri mulala eyateekawo bino mu maali omulala enkuuma y'emmaali yo ejja kuba ndala mu sayidi zino n'enkuuma y'emmaali yo mu sayidi ziri ndala eno ezzaka yo yajja nga eremaganye ekisooka ekwatira ddala ku kintu omuntu kyasinga okwagala nal insana li hubbi lkhairi la shadid mu kwagala ebyobugagga musufu era mu byobugagga ebiseera ebisinga obungi omuntu ayeeyagaliza yekka buli kimu ayagala kibe kikye kati omuntu eyawadde eggula emisolo gya gavumenti twesengejje nga nange sejjeemu twetekeko akasengejja gino egya allah gw'olina okwebala omuwalimu ono ajja mu dduuka lyo talina kyamanyi ku bya bizinensi yo okuggyako akuyamba buyambi kukolaki kukulungamya butya bw'ojja okukola mu zzaka zzaka eno ekwatagana naawe kennyini nnyini maali nga teweefeze kubanga weefera wekka gw'olowooza ng'afeze allah naye ng'ekituufu gwe weefeze ezzaka weezibuwalira nze omuwalimu omulimu ogwange kujja kukulungamya ng'ombuulira nti seeka mwe mumanyi ebintu bino kyotyo ezzaka nyine nti 100 nkole ntya omulimu ogwange kubuulira gwe kumbuulira ekituufu nze nkubuulira ekyokukola owulidde ogwange gwakumpita ng'oba tosobole kuziwa noga nti ente zammwe eza zzaka ziizo omulimu ogwange kutetenkanya butya bwe zituuka mu kiraalo kya zzaka oba okutegeera era n'okulaba nti bwe mmala oziyingiza mu kiraalo kya zzaka ani agenda ozikuuma bwe tugamba wala amiliina alaiha tetugamba bano be bagibeetedde nga bali mizikiti olinamu etteeka ebbwa nti gaba ekigambo gaba wano bwe tukitegeera nti wala amiliina alaiha seeka talina mulimu gwakoze ali muzikiti atudde ne bamugaa sente ziizo zigabe okugaba n'aguyita omulimu neyejjirako etteeka ebbwa al amiliina alaiha zaka zaabanga nzibu omusajja alina entende najja naga nti ezo zolaba zannankani gwokwatibwako ensonga z'obusiraamu zituuka zitya emadiina n'otetenkanya okufuna akamotoka oba eŋŋamiya oba ensolo olyo yejje azikukwasizza kati ogw'okuzijja emubende zigende ku situriimu olidde asolooza entende ezo zonna mu mubende olina woozikola ki oba okutegedde kakati bwomala ozikuŋŋaanya obukutiya bwani esitoowa yaani zitambudde zitya okuva mu kyalo okujja emubende oyo nnyini mulimu ogwo gwe bayita lamiliina alaiha bwe zituuse emubende ani asasula esitoowa ate okuzisasula ani ateekako omukuumi mujjukira hadiisi ya abi hurayira allah nabbi saa sallama yamukuumisa entende sitaani emala ejjibbe ezibbe sitaani gye byaggweranye omusomeseza bwobanga oyagala ndeke kusemberera mu bintu byo soma surati ayatul kursi abi hurayira bamukuumya ki
sitowa y'entende kitegeeza nti omulimu ogwo munene nnyo. Kati omusajja aweeredde zaka ye mu nte azisuule ku sipurimu atambule mu lujja nti ente z'obusiraamu ziizo buli omu agobeko gy'ayagala. Sisitimu ebeerawo okuzijja embalala okuzituusa e Kampala abo abakola ku mulimu ogwo bazikwasizza ani ezavudde mu kitundu ky'embalala ye mu mbalala zituukira waani. Ekyokulabirako abatake bajja wano okutusalira ente mu kuyidi ki ey'okusala ebisolo, naye omulimu gwa nnaatu kutwala kaveera ku yidi. Naye ente ezo tosanga nga zirina we ziri era zirina abazikolako nga baleese ne poliisi ezikuuma ente ezo ne bateekawo n'olukomera zibeeremu. Tiwaliwo omuntu avunaanyizibwa ku nte ezo. Buli musiraamu ave n'atema butemi ng'agenda kyanankani. Kaakati oyo amilina alaiha. Naye bano amilina alaiha ab'ennaku zino ab'ewaffe wano omusanga yatudde mu muzikiti n'omugazi akaveerako esente ezo okalabye nti zaka yange nagaba wala amilina alaiha. Okoze mulimu ki ogw'okugaba? Akati ndowooza olina kyoyizeewo. Egyo emisolo tetugigira ki? wano eyabuuza zakatu tijara ala siri shira wala siri albay. Ezaka eno bwe mba ngendo giwa mbala muwendo oguli gwe naguzisa oba oguli mu katale ogutunda. Kyokulabirako ebintu gye tubigula oyinza obigula layisi naye obutuukira okubitunda nga biri ku ki? Tubadde ku mafuta gaafubutuse okuva ku 4,000 ne gagenda Allah gy'ayagadde abamu mutwalo. Kyenjagadde okutegeeza nti bizinesi zikola ki? Zikyuka. Oyinza okuba nga bwe wasuubulira ekintu kyali kya bbeeyi oba kyali kya wansi. Mbala ssente ze naguzisa oba mbala ssente zino zenjiza eki wano mu kutunda. Agamba tasfiyatu hisaabi zakati tijara bw'oba oyagala okusengejja ng'obala zaka y'ebyobusuubuzi hiya an taquuma albidaata hasaba qiimatiha fi ssuuqi. Kino ekyamaguzi ky'olina tutunuulira bbeeyi gye kigulamu mu katale essaawa eyo. Wahuwa fi lgaalib siri albay', ebiseera ebisinga obungi ebbeeyi etundibwa fi lmahalli mu kifo muki, kubanga ziyinza okuba ntende oba kasooli oba ebibala byonna nga ddala mu butuufu sente ze wagulamu ebintu ebyo zaali za wansi. Naye omwaka gugenza okuwera entende ziwezezza omwaka tezitambula, abantu balina amasitoowa g'akasooli nga bamugula layisi oba bamugula bbeeyi. Kati mbuuza, ono kasooli awezezza omwaka ttani ze nnina mpeerako ssente ze namugulirako zempe oba zino eziriwo essaawa eno katale? Zaka bw'oba onoogiwa gwowe sitoowa y'akasooli ebijanjaalo wabitereka tutunuulira ebbeeyi egira ki so si gye wakola ki gye wagulirako. Kasooli mwamugula buli kiro siringi 4 n'otereka mu sitoowa oba okutegedde awezezza omwaka gw'olinda ki bbeeyi. Kakati yagala kuwa zaka ttani zino z'akasooli z'olina essaawa eno oba yagala kuweera mu ssente so si mu kasooli
owera mu sente zewateekamu ziri oba sente essaawa eno ebbeeyi eri katale essaawa eno ebbeeyi eri katale inda tamaami lhawule wano weziwereza omwaka bbeeyi gye tubala kituufu abantu batereka ebyamaguzi mu busiraamu kiri haraamu kye bayita ihtikaaru okutereka ebyamaguzi n'obimma abantu ng'olinda ebbeeyi egireki kiri haraamu kakati سواء كانت هذه القيمة تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر وببي ili wakati ntono kujiwaguzisa oba nnene kujiwaguzisa ffe tutunuulira mbeera eri mu katale woweera ki zaka eri ki rubu al-ushur kimu kyakuna kya 10 buli ekyo percentage kya kimu eyabisuuzi twagiraba nti kimu kyakuna kya 10 ziba 2.5% miliyoni ezitowa ki ebikitundu ekyo tukitegedde nti embeera y'akatale eriwo gyetubalirako ki zaka omwaka ebbeeyi gyegituze eki omwaka we gujjulidde n'agamba nti ebintu bya zaka bino tulondamu ebitonotono bye tujja okuwa abantu baffe jo twalabye zaka ekibuuzo ekyabadde mu ddiro mukyakijjukira nti sente za NSSF ze batujjako ne bazitereka emyaka n'emyaka nga balinda mbu bw'oli kaddiwa ng'owezezza emyaka bo gye baateekawo ozinone oba okutegedde ne tulaba nga ziyitako emyaka nga zaffwe oba abatuweereza ne message nti kati ziweze bweziti twagambye zitolebwamu zaka oba nedda twakinnyonnyodde ne tukigeraageranya ku musajja omugagga atajjikako sente zo ne bagamba omusajja oyo omugagga atajjikako sente zo oluusi yawoza nzimanyi naye nga okuzikuwa webagamba nti ebbanga lyamala nga yazirina oluusi nga tolina bukakafu bulaga nti alina sente zaawe oluusi ng'obuyina naye tolina bamateeka bweyinza kuyitamu kugyayo sente zo embeera nekaluubirira bagamba nti emyaka gyonna gyamala ng'alina sente zo nga tolina wowaganyiza kuzimuggyako naye yakkiriza agira ki lweyennyula n'azikuwa wozikwatidde ziyitako omwaka omusiraamu mpaka bwe guggwako n'owaki ya mwaka ki nga okuva lwozikoze ki naye bw'abeera omugagga nga wazimulekera buli mwaka nga tewali buzibu lwaki tozijja era nga woozaagalira azikuwa buli lwe ziwerezaayo omwaka ewuwe oziweera ki ekyo kyanzijukizza banka mugagga buli weyagalira sente zo azikuwa gwokeereyo zikola ki ozijjayo kitegeeza ki nti buli mwaka oguyitawo ku sente ze ziri mu banka oziweera omuki omusolo buli mwaka seekanze mbadde sikimanyi era emyaka 3 emabega sente zange zibadde ku akawunti sizikolanga ki obanjibwa okuwa zaka ya myaka 3 otegedde sente zo zibalo era ozimanyi eziriyo bw'oba tozimanyi genda ku banka statement bakubuulire sente zogira ki
oziweereki kuba ziri wa mugagga obudde bwonna gw'osobola ozijjako ye taziremedde gw'adala obudazi nazo oba kutegedde tisente eziri mu bbanka oziweera zzaka buli mwaka bwe zibeera nga ziwera omuki omuwendo ogutoolebwamu ki nga ziwezezza ki omwaka buli kakadde akaliyo okaweera $2.2 masala omwana mulenzi yavaana okugenda Dubai kukola ng'alina enneya ye nti nze sente ezange nja zikolamu hijja nguleko n'emmotoka nzimbe n'amaka nyereredde enniya ya myaka 10 nze buli lwenkomawo ezange nziteeka kwaki nga tumugamba salaamu aleikum alaikum salaam ekyo kimanyi nti buli mwaka sente ezo ziweera omwaka ogwasooka bwe nakomawo naggulawo akawunti nenteekako $5,000,000 naziteekako mu Ramadaan buli Ramadaan eyo lwetuuka sente ziba zozezaki olwo ngenda ku buli $2.2 zesente mmeka si bukadde si mitwalo nga 10.2 bakulyaza amanyiza nnyo $2.2 emirundi 5 ziba mmeka si 12.2 ye zzaka y'omwaka 12.2 ye zzaka y'omwaka mwaka mulamba sente zo ziri kwakawo 12.2 ziri mu nyingi nnyo seeka bali tukubira bwereere law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sahih ezo malaya zirire ennaku mmeka ekitundu mwaka kimalayo kiwe $5,000 alina otekako okwetonda ndi muneeze zibadde asima malaya kati wano bwaffe nkyana ali ku standard ali atya agaye tebalina geegi buli lukyalo n'embeera yalwo oba okutegedde ogula enkota y'ettooke ya sente meka ebankota emalaya agirya 2.2 ogwo mwaka million zzaka ya million noteekako puleeti ya soda n'engege ebiri mugulayo ebiri evansi kakati nafya mwina sente kakati eza Allah tezirabika ezo za wiiki ki ye zzaka ya mwaka okumutwala obutwazi munywemu bakuwe kyonywa Allah ngende mujoge Allah law kunna nasma'u mwaka mulamba obukadde bwe bumeka kati bwakomyewo mu Ramadaan eno n'aweera sente ze ziki ezzaka yazo akomawo mu Ramadaan ey'okubiri ateekako obuki obulala akomawo ey'okusatu ateekako obuki buli mwaka bwayongerako awazzako okusinziira ku kiki ku kiri ku akawunti kisoboka oba tekisoboka omwana mulenzi n'agaddize ku akawunti yange kuliko ki nze juzi bampeereza ka message ka NSSF nga nyinaku millioni zange 10 natandika okutereka bino byaffe byompolampola mutwalo kubanga gwe kennyini bakusalako ku musaalako ate n'akukozesa akuteerako ka percentage akukozesa naye munnange namuga nti wale tuyingire NSSF nanga nti akange benkafunye benkalya naye jeze mugandi wategedde sirinayo lowoozo emyaka yeekulungudde mpezaayo 10 vwa amakulu alaba essaawa eno singa nayagira ki naye kati nze ng'omusomesa mufuna mpola olaba nnyina ezo kakati ate omukozi wa gavumenti mayinayo sente mpitirivu mu kittavu nyingi eggwanga lyonna buli mukozi kakati ekitegeeza ki nti
sente ezo ziba nnyingi kakati nze obukadde obwo 10 bwe nnina eri empaganya gyempaganya mbutuukeko si enyangu era wano mu covid obadde owulya batuwa ku sente zaffe ate gyeziri ate balekano sente teziriwo zakola emirimu emirala tezinnaba kugiraki kati kittavu waffe teyatta vu lyokka nezaffe akyazirya ku message ozirina naye ozituukako bazikuwe oluusi ne gavumenti ezeewola nga yenna byeyagala okukola kuba nyingi nnyo ne bazeewola ne bakolamu oluusi ebintu ebirala ate ebireeta ki magoba so nti zaka eri mu bbanka yanjawulo ku ya NSSF nyiniyo gituukako bagimuwe yakweza oba nayo naye yo bbanka oyingira buyingizi ne bagira ki ate tebakulimitinga kakati gwe owa bbanka alina sente mu bbanka nga wagenda Dubai kola n'ozireka wano buli lwe ziweza omwaka jamuki obukadde 10 sente zirimu butalo buli mwaka mulimu sente mmeka mitwalo 20 mmeka mwetaano siwe kiri mitwalo 25 sizi sente nyingi nnyo waliwo tebayita fixed deposit account nti sente oziwa banka n'obiva nako otadde ku akawunti ekyataataaganyizibwa nti mpaayo wabula ng'oteeka ku ki ku akawunti tojjaayo wawulira abagagga batuuka ku ddaala nga nti sente zaye kanzikuumira eyo okitegedde era kati gavumenti eyaga kuyisa etteeka sente bwe ziwangaalira ennyo eno ewaffe nga tuzikozesa ojja kuyitibwa bakugaye ti sente zo nnyingi lwaki tozikozesa mbu bakuyigiriza enkozesa yaazo mukole nabo esente ezo ez'abagagga ennyo ziyamba enkulaakulana ya bbanka omusajja alina biliyoni ya sente tagijjaayo eriye oba kitegedde kati eyo bbanka bwegikwata ebiliyoni eyo ng'eyita baasumaani mujje mwewole oba kitegedde nga mujja mwewola nga mulemererwa okusasula banka ng'etwala ebizimbe byammwe ng'ebitunda ku sente zeegiraki yo ne bweba efuna mu katono tefaayo kuba sente zekozesa siki sizaayo ewakuwulya nga kuba katono nnyini sente yo buli mwaka balina kapasentegi ke bamuwa lwaki kubanga akola nabo sente ze bazikolaki bazikozesa eyataddeyo biliyoni ya sente agenda okuddayo nga biliyoni ezadde akakadde mu mwezi ng'ate bo bakuterekedde tebakuterekedde nga bazikozesa ate bo bafunyemu buli kakadde gwe kebakuwa ate bo bafunyemu bukadde 10 ensonga lwaki bbanka ekugamba nti ekizimbe kino tukitunda kikiyemazo kibala tefuddeyo okutunda sente zikijyamu wabula efuddeyo okujja sente z'oli n'ezaayo kaseera ng'efunakokko gwe twala ogenda oguleki nga bweyagala kuba tukozesa si zaffe naffe tulyako buki esente z'oteeka mu bbanka tezitulayo butuuzi nabo bazikolaki kati ate bizinesi eriwo olwaleero mu kukola kuwola naffe nga mutuwola mutyadi oyagala kulima wotameroni nti tukuwoze genda ozirime akasawo nekaka nekazibalula baga sente zaffe ssemu ati musana gwayaka nti ebyo bibyo enju wagisingayo nti enju balina bavaluwa nti eno weeri n'oluguudo weeri n'ekyalo mweri nti yalibadde ya bukadde ng'omuntu agituuza emirembe ye obukadde 2 naye ffe tulina twagala sente genda kwongera kukola ani atuwaamu 7 anna kakati yamaduka eno ezzaka
amasepiki mwesigiriza ebezezza omwaka naye ate omusajja wakabera mu seefu talabamu kakadde naye ng'ate olunaku akola kati tugatagata bino nafu byaffe bino ez'omwaka kibi kimuvayo yave nekubisa okusinzira nga bwezezza omwaka kuba mu seefu wo teziwerawo kituufu ezzaka bizinensi omwaka bwe guggwako ogibala sente zisobola okuba enkalu oba sente zisobola okuba mu materiyo gwewasuubula esepiki eyo gyewasuubula sente lwakuba kati ogiyita sepiki emaze omwaka mu dduuka owulidde yo zzaka tegitunulya nga sepiki emanyi nti ezo sente era esepiki eno eri mu miliyoni emu n'ekitundu ekola ku ddwa eno esigiri gy'olina eri mu 5,000 bagatta esigiri ebintu byonna katabera mu dduuka lyo bw'oba obimanyi ab'amaduuka abo bagezigezi bw'omusaba ebizigo aba amanyi we biri alina ekisanja ebizigo ate mugezi nnyo buli kakeba buli kanankane buli kakebe ka bizigo amanyi sente ziyakagula bamba ziwandiika nako oba kutegedde kakati zzaka omusajja Seeka Nkata ayagala zzaka mu Seeka dduuka lya Seeka Twaha ayingidde namugaa nti enkalu ziriwa enkalu eziriwo tuzigattake oba olinawo 5,000 mu sente enkalu tuzigattako zino eziri mu biki mu bikalu zonna zizo ziwezezza ki omwaka esepiki yuwalootya kibula nga kyetaage waliwo ab'amaduuka abakola bizinesi waliwo kye bayita buuku keeping kuuma ebitabo byo oyanguyiriza abanaakubala kuba abo otabikuuma kimu ku bibiri oyinza obbabba bayinza okubba kati okwewala okubba kyokulaba amaduuka amanene gaba nezirisiiti lisiiti ezo munda muli balekamu kakopi naawe ne bakola ki kati ebitabo bino osanga omusajja omugagga nga alina ebitabo kutiya omwaka gugenda okuggwako kutiya namba kati waliwo abasomerera auditing okubala ebitabo ebyo bwe bajja bo ng'obayise oba gavumenti ye bakuleetedde nga batandika okubala kitabo ku kitabo ne ku masomero bibaako nga babala kitabo ku kitabo omusajja ng'asiibawo olunaku lulamba ng'akugamba ni muzeeyi waategedde omwaka guno essente zo ziri bweziti okusinziira ku lisiiti zenkoze eki kati we bajja okukubala omusolo ng'oteekako nti eyabala yali mu mateeka w'amateeka gavumenti emumanyi kino kyeyabala akati n'akubalira nti omusolo omwaka guno ojja kuwa sente bweziti kakati nsaliraako tonsalirako ebyo byakukkaanya oba kutegedde nti wandiika abasajja b'amaduuka abo awandiika ekinene n'ekitono nze waliwo wengula emisumaali wa mukwano gwawe ne bwoba oguze kiro abanene bagula bukutiya nyine bwoba oguze kiro yataddewo omwana muwala ye ali ku kompyuta gireki akuwa kalisiiti kano munda muli kakola ki kasigalamu n'akuŋŋaanya ebitabo bye bwe biti kikutiya kati ekikutiya ekyo bajja kukibalirira babale omwaka bw'otookola ekyo y'oli bw'anajja n'aleeta omubalirizi we tajja kufa ku kiki omukeereya yajja kukuba omusolo gw'otakola ki obubazi bubi ndi bubazi bubi kiki lwaki tewabala eyaliwadde miliyoni 5 omusolo agenda kukuba 10 kati 10 ebitabo byo kisobole okukwanguyiriza obutakunyaga oba gwe obutanyaga nti ensi bwebaamu empa ya zzaka nawe bakulagira 10 biki 10 ebitabo byo kati bw'okuuma ebitabo byo kiyamba nnyo gwe kennyini okwebala
nti nkoze bw'otokuma bitabo obala ddi nti nkoze loosi oba nfunye amagoba. Mu zzaka y'edduuka amagoba bagabalira ku ki? Ku origino. Amagoba gagoberera omwaka gw'amagoba gwe mwaka gw'ekiki? Kasita origino eweza omwaka olidde n'amagoba gakoze eki? Galinnidde mu property eri ebintu byewasuubula. Kaseka twakyabadde abuuza nti edduuka ndina naye bwe twogera edduuka era tufuna edduuka eriri ku kyalo kyammwe bwe buzibu bwe tulina. Naye genda e Kampala olaba abasajja balina edduuka eriringa omuzikiti. Lirimu kino lirimu kiri naye buli kimu aba akimanyi ow'edduuka. Bw'obanga tosobola omutwe gwo tegusobole kumanya by'otunda totunda genda olime. Nga bw'olaba abalaalo abeera mu nte naye ng'amanyi neyazaaliddwa eggulo neyagizadde amanyi n'endwadde naye gwe atambulaga kale ezo zonna omuntu azimanya atya? Oba okutegedde bo baba bazimanyi bannannyinizo era asobola okufuna bwa n'agamba ente gundi nga sigiraba. Era ono omulala n'agamba nti emaze wiiki 2 ng'eriwaka ndwadde. Naye gwe bwe yatambudde naye okugenda mu faamu bw'owazze kulaba buki? Bw'oba tosobola kujjukira nte z'olina ziveemu kuba bajjazze kumalako nga gwe tugira ki? Amanye yeggwaka amanye neetera okuzaala amanye zikamwa. Naye bw'aba alunda bulunzi bajja zitwalira mu z'abalala. Kati bw'oba olunda bulunzi nga tumanyi by'olunda bwe zikuba ekikomera ne zigenda mu z'omulala ojjayo otya ezizo mu zino. Nakati ntenda zakujja nigenda oggyemu ezizo zizeeyo zageze 25 mwoli gwe ojosongako eno yange n'oli akakasa nti wamma eno si yange oba bitegedde nti buli nannyini bizinensi oyingira bizinensi gy'otwosobole. Gwe nati wayingidde okukuba ebiberenge oteeka okuba n'akaveera mu mutwe ne mu jjiiko. Mu kaveera oteekamu ezo 5 jjiiko mmeka? Opimisa maaso okuyita mu nnyo gwamba. Bizinensi gy'ogenda okuyingira ojja kuba capati ennene nga kacapati okukafunamu keetaaga kano ak'oluweweere bw'okatunulamu kaba ng'endabirwamu. Kati bizinensi yonna gy'oyingiridde osooka kugikola ki? Ebiri mu dduuka ssente. Engoye wazigula ziri mu dduuka naye wano tolinaawo kaashi. Ffe tubala kaashi ali mu ngoye ziwezezaawo omwaka fe buli mwaka ogugwawo nga tukola ki? Gw'oziyita ngoye naye ffe tuziyita ssente. Ziba ssente oba si ssente? Kati kaashi aliwo bwe tumugattako ebitanatundwa ne bwezezza omwaka katukuga nti ojja kuwa zzaka ya miliyoni 2. Gwakubadde nti ffe tusomera zzaka ku miliyoni zino. Allahu akbar. Twasomeranga e Saudi edda ne balanga abagagga bano abasuula amafuta nti omugagga agenda gaba zzakaye. Tumanyi sizoni bwe bazigabira naye nga mutuula mu muzikiti ne gujjula. Olidde ne baddira abayimbi be bakozi beeri buli muyimbi ne bamukwasa akaveera n'ayimirira layini gyekola ki? Gyetandikira ne babanga ab'emisinde mwe ne mutuula ng'abagenda okusaala ne bagamba nti kale mutandike okugaba. Ne bagenda nga bajja mu kaveera nga bakwasa omuwatudde bagenda okutuuka eri nga mwenna mugize ki? Mwenna mubaze mu ssaawa zezimu mwenna mufunye. Naye ng'agabidde muzikiti si muzikiti nga guno omuzikiti gaggadde abaabeeranga mu ebyo abagwira asobera mugwira omugagga alina ebirombe by'amafuta kati ne mugamba nti ate enkya bagenda gabawa enkya bagenda gaba kasanda bw'okibalamu ng'ofuna ng'olinnya
wekibalamu nga tofuna ezikututte ate bwojagala nti nti esigenze ng'abantu baba bangi mugagga agenda gaba zzaka oba kutegedde kakati ekintu ekyo gavumenti yagenda okiraba nga kirimu okukolaki obutali bwenkanya ne bateekawo ebitongole oli mugagga oyagala kuwa zzaka ogitwala mu ofiisi yaki yo gavumenti ejja gituusa ku baki era kyovulaba abantu baavanga eno mu Afirika ne bagenda e Saudi ne batomera abagagga ewaffe tuli mu ntalo batutulugunya legeregerege amasomero g'obusiraamu bagokyeza njagala genda kuzimba ssomero owulidde omugagga imaani n'erinnya n'akutemera ekiteekebwa musiraamu anagenda kukuddukanya Qur'ani genda ojimbe Allah akutere mubaraka ng'olufuluma nga weetikka kintu kyo owulidde ng'okitetenkanye ng'egyo kikola kakati bakizuula nti kirimu obuki obufere era waliyo eri bakiyita mamnuu tasawuli kibakuza gwa naggomolo okusanga ng'osabiriza oba kutegedde kiri haramu asaba naawe omusabi mwenna muli mu nsobi imaani bweba ekulinnya oyagala kusaddaaka baateekawo wali ekitongole teekamu ssente zo ekitongole kijja kutuusa ssente zo ku baki ku beetaavu oba kutegedde nomunzijjukira incident yali kuffe Afirika tugenze tutambulako muramazani imaani ziba za waggulu abantu bategeka ebyokulya ku makubo obwagwa baagala abantu bali ku swadaka zaabwe kati tukoyo okulya emmere ya university tugende tulye ku mmere y'abagagga ewe tuba tutambula omugagga n'ayimirira tuli mu kkubo ali ku bibye naffe tuli ku byaffe n'atuyita bw'atuyita n'atandika otutemera naye ng'ali ku sipiidi empitirizi si kulwanga bakolaki kubanga tekikkirizibwa mu mateeka ga Saudi kusaddaaka nsaddaaka eyo oyagala kusiga ensigo y'abantu bayimirire ku nguudo bagireki basabirize waliwo kyo nasanze South Africa bazibagamba okutambula okudda nakirabye nga nange sikirabagamo business type of business basajja biri bakola enguudo nnungi naye era nange abantu tebaggwayo kati waliwo bannaafi bana batayagala kukola bavubuka kati bagenda wali ebitaala emmotoka wezikolaki eziyimirira ne bayimirira mu kkubo ne bakola obungudiira kati gwe bwekakunyumira n'obukolaki n'obutemera kati kakunyumidde mu kkubo neyekyanga kyangaawe bw'onyumirwa n'ogireki era kati bannansi baba bakimanyi nti kakati ono mu kifo ky'okusaba obusabi akukolereyo akantu aleke kulya kyabwereere kati asumani musajja mukulu omusanga ali awo yepika ayimirira ateeri n'obutemera obudde si byabwereere n'abasabiriza gye bali era abateega ku nguudo kati nga bwelaba mu Kampala osanga bava ekalamojja ne bava mu maka gaabwe agenze Kampala kukola olaba omukazi akutte akaana oluusi si kake kwakakolerako obukolezi kubanga yakimanyi nti omuntu wa wano bambi alumirwa nnyo omwana kati kano akaana kakulaga nga bwe kali obubi nga si kake oluusi kake kati obeera olimu empeka erumirwa kyova oyisa mu ddirisa ak'ettaano n'okawaki bugenda okuzibanga omuntu oyo asinga tikya ssente kati baddayo ewaabwe n'azimba ennyumba ng'agizimbira mu kakodyo abawala basatu abalala bajja naye okukola ki bw'otoziyiza mbeera eyo ojja kwesanga ng'abantu bajjudde mu Kampala buli koona kubanga mulimu eri kukola ki olabanga muwadde 10,000 naye mugenda okuzibanga alina emitwalo 4 oba okutegedde kati baddayo eka azimba kayumba ne bamubuuza saafiina
ate sente nti gwe yambala nze kutwala ojja kuyimira ku suite nyimire ku suite era omwana wa ssenga ogenda okulaba kampala ejjudde abaki abantu ku makubo kati gavumenti erina okuteekawo etteeka gwamuwadde ne gwe bawadde okubakwata olidde bw'oba olina ekisa kingi ng'oyagala okuyamba abanaku zitwale mu bitongole ebiyamba abaki mu KCCA bo bajja kuzituusa eri abanaku era nga bamazima tebazimbyemu zaabwe kati abantu abo batambika mpola naye okubajja mu ttawuni kizibu kuba mulimu ate okufuna yagala okusinga ne tica ali mu kibiina ojja kulaba nga nedimasta enoni azisuddewaze ayambadde obukete agenze kwekolera sente oba kitegedde nti zaka ebintu ebiri mu dduuka bw'omwaka bwe guwera tubibala byo byennyini sente era wakwata sente n'ogiraki era waliwo mu topiki egamba nti kakati bwe muba mubiyise sente ezo sente nkalu sizirina mbawe byo topiki gyeri byemba bwe tuba bobibaze nga biri mu zaka zaka eyange nti sobola amasepiki naye sente sirina akali bwe tumuuze nemujaba nemugaa nti zakayo ezitoye obukadde bubiri mbawemu sepiki ey'obukadde obubiri kuba mubaze ebintu kashi simulina muzigyeko entamu yiyo eyo zaka okkirizibwa ogiweera mu ssente oba mu bintu byennyini mwalimu kibula nti amirina alaiha si muzannyo mwalimu omusajja akuwadde esepiki kati ogenda kugitwala otya bwowoze bala amirina alaiha ng'olya buli eyo sepiki omusajja gyakuwadde ya zaka oba okitegedde ng'owa kasooli bwe yakuwadde kasooli n'owebinyowa n'akuwa biki binyeebwa kati wa sepiki ampa esepiki kati zitwalo zikuŋŋaanye esepiki olidde n'abantu beetaaga sepiki olidde oyinza okugwa ku ssomero lya tahfizu alquran abantu tebalina sepiki nebagaa nti mujja kunonabyo sepiki musomesa ngoera abaana akaki akawunga era oba oseevinze sente z'essomero ezaali kuzentamu oba okiredde tulaba zaka oluusi tugaa ne tufuna abantu sente zaboonona zaka tulifitiri bagaba mmere oba sente abantu bawano baagala sente oba mmere naye kakati buganda gadi abange zaka tulifitiri mugigabire mu mmere yesunna y'omubaka si sente abantu bayomba so idil adha tugaba nyama tetugaba sente naye wano ku fitiri baagala ki sente si mmere kuyiri eno tukuwa emmere bw'oba oyagala ogitereka ng'oyagala emmere n'enva tereka ogituuse kuyiri eri ogate ofumbe ku olwo waba kuwa emmere eterekwa si mukyere tegutuuka kuyiri eri bw'oba oyagala emmere n'enva gwetereka enva zijja naye oba gutolinda olukuwa ng'ogireki abo hatukkiriza nti batuwa nnyama era teri agamba tuwe sente mu kifo ky'ennyama tebatabana mukyere naye ate ku ey'ekisiibo abange tugenda kugaba fikiri mujje naffe nga leeta akaveerako tukoleremu emiro gy'amasi owuliranga nga batawadde oba ekitegedde naye ekikuleetera okufiiringa nti tebafadde gwe tolimu bateekwa kuweebwa olumbye bulumbi abateekwa okuweebwa avaawo asanyuse owulidde naye gwe walese enkota z'amatooke 10 kati ate bakwongeddeko ebiwago 2 tojja kusanyuka kubanga tahsilu lhasi bakuwadde kyolina naye ono omukazi wattu akakatibwako zakati lifitiri aga nti balyose ne batuwa ku mmeeze bategeera kigula bapadde hafu yapakutiya kano kakiraataano naye natubuukamu ajja azimbye ekimwetera obuzibu
salimu bateekwa kuweebwa yabadde mu bapakasi bazze kukola era alwana nnyo gati batuweemu ssente tebatuwa mmere ku dhuhiya nga mutwala nnyama temusaba kalala kati emmere tunaalyagerere ku dhuhiya babawaayo emmere dhuhiya tukuwanva emmere ogijjawa gy'oliisemba kati kkiriza kweno tukuwa eki emmere oledde twakuwadda dhuhiya oba tereka naye ffe tetujja kuva ku busiraamu tukole ekyoyagala olw'okuba nti ate mumpadde emmere enjereera ate nva ate tujja kuwenva kuyiddiddako eno ramadaani tulinayo shawwal dhulqaada dhulhijja mu nnaku 10 awo wetusalira ki emyezi 2 omuceere gwoba okyagwina mulamu obwalondamu n'amayinja kakati nga bwe tukuwadde mu ramadaani omuceere enva zijja oluvanyuma lw'emyezi bwobamanyi ebyobusiraamu byo tebibuuzibwa bw'ogulya nga bukyali alhamdulillah oba oliddwama bwomanyi gyebabaga nti zaka mugiwe mu bintu ebiterekebwa omuntu asobole okutereka ekintu ki anna gandi obusiraamu kazi obusoma bukuwoomera so nti omuntu waddembe okutoola zaka mu kaashi waddembe okumutoola muki mu bikalu byatunda bano ba amirina alaiha bogamba bajja nti omusajja atunda masepiki akuwadde sepiki kati ngitwala wa zaka kirina sente twala sepiki yenkana sente zobadde ononyi amasomero ga tahfizu lquran mutegalimu mu nsi vuga olijjo gitwala ejjinja ojja kuba owonyeza abatahfizu ogula ki zikayi batandika okugolera abaana ki olidde kubanga fi sabilillah okuyimirizawo eddiini ya allah abaana basoma omusahafu abo baimamu benkya ti sepiki ogibawadde obawadde neki ebintu zaka bwe tugirowooza oba oli awo eyinza okuba si bweri obanga bweri obanga egira ki kakati babuuza bano nti seeka watugambye bwe baweebwa zaka ab'amabanja sajja bamubanja ebbanja lye lyajje musiraamu abanjibwa kati ono abuuza naafe bwempo oba mpolya amubanja naafe alina ebbanja yazze basiraamu nyange nina ebbanja mu lukiiko lwa zaka tuwa naafe agenda asasula ebbanja oba tuyita ono amubanja bwe tuwa bwolaba kiribwa ekisinga kuba bulungi ate nkya nakumawo naatukola ki yagamba yajuzu kikkirizibwa itau zaka okuwa zaka lahum bi anfusihim kikkirizibwa okuwa bannaafi ne sumaani ababanjibwa kama yajuzu daf'uhu li ashabi ddaini mubashara ng'era bwe kikkirizibwa okuwa bannannyini kubanja bano directed bisharuti alla yakuna qasduhu tarfan tulina okumwetegereza nti ebbanja lyatugamba teririimu malala omusajja atuwulidde ebbanja naye nga mubutuufu ebbanja yali mutuufu abeere nalyo teyali mutuufu kuba nalyo kubanga lyali lya makyati masala naafi alina ebbanja yakola embaga netumuyamba naye esente z'owendongo akyamubanja wali mumalala sebo tuteekwa okuba ebbanja nga litegeerekeka mu busiraamu siri amalala ab'endongo bammanja obukadde 2 endongo ekwataganirawo n'obusiraamu ako gaali gemaki oyo afulume bufulumi naafi fuluma tetujja kuwa genda weeyiiye mutageeragane naye omusajja ebbanja basheekhe bwe balitunuulira nga ddala lyali bbanja
lya bwesimbu litegeerekeka. Musajja yali ajjanjaba mulwadde, omukazi n'amufaako, bwe yamufaako eddwaliro limubanja. Eyo lifaanagana n'ewendongo. Ddala bw'omutunuulira ng'ate liraali wammwe. Muwalimu wa kitundu. Olukiiko lwa Zzaka bwe lumala okuggaayo ensonga n'olaba nti ddala ebbanja ttuufu. Oba okitegedde? Ffe tugenda kikkirizibwa ono okumuwa ssente azitwalira amubanja nga bwe kikkirizibwa okuwa amubanja olwo ne tumuleka. Naye omulembe nga bwe gufaananye nze nganze nawe ogamba otya ensi gye tuwangaaliramu Shik Nkata Sulaiman obanja ssente meka simubanja nti kiki yatugambye nti wallahi billahi tallahi simubanja. Namugamba ssente ze nali muwadde omukazi yamufaako nemugamba nkusonyiye muganda wange ate yatugende mubanja mubamu muwamu muwe ate Sulaiman bajja efunga ndi we musajja twamuyise kasimu sente zizo ne basiwadde mu bbaasa naye kasimu atugambye nti ebintu mwabimaliriza tuba temwagala kumpa mulekeeyo kakati tomulambe omulembe gwe tulimu gulimu akantu ako. Omusajja abeera ekambala n'agamba nafiiriddwa omuntu wange mayiti ennemedde mu ggwanika eri gindi okumuwa ssente aggyeyo mayiti n'okumugamba nti tuula tugende tuggyeyo mayiti kiriba kyayagalako. Naye bw'omugamba nti tuula tugende mayiti tugireete talinnya agakanzi ekyo oba toyagala kuntwalya mufu wange oba okitegedde. Kati ndifuuse eddagala ly'omulembe n'abusiraamu buzuukuke si buyazze wano bajja buli lunaku n'akugamba nti ndi mutambuze ngenda yiganga ate emityana wazze otya nti munnange nabaddeko muganda wange yajja eno kakati nga munoonya olina essimu ye nti yaŋŋamba akolera kumpi n'omuzikiti muzikiti ki nze nalowoozezza nti gwe guno babeerawo mu tawuni. Ogenda okulaba nga ddala mu butuufu omusajja ayiiya busiraamu kububba. Kati omulembe gwe tulimu nga bwe gufaananye gwe edda baaweerezanga ssente mugende mugule ente z'abasiraamu mukole mutya mubasalire duhiya oyidde nga mugenda e Kampala mukadde oba Kibuli nga babagabira kuwavaawa nga bamasaka genda ogule ente 10 gwe wa mityana gule ente 3 gwe wagende Abarabu nga bagenda goloza ennyama abantu bagiryanga abantu ne bawaaba eri Allah nti batukyusiseemu. Kakati bano bwe bagenda okukyusamu nga kiyitiridde ne bagamba tukubire ebifaananyi ng'ente zikola ki. Ebifaananyi yali stage mukuba ebifaananyi nga musala ente amawulire gye gali gatuuka nti ente tezisalibwa naye lipoota zijja zaasaliddwa. Oli agenda mu lufula n'akuba ente ze zaakubye ate okukkakkana ng'abasajja n'ebifaananyi nabo babiyiiza anti Uganda zaabwe nga bayiiza ebifaananyi. Kati baavaawo ne bagamba nti tujja kusaliranga wamu nga naffe weetuli tupangise emmotoka tuteekeko ki ennyama bagende nga bagabira walabako ennyama gye batambuza ku mmotoka nga bazitwala ente zonna e Kampala nga bazisalira wamu nga bagamba nti kwata oluguudo lw'emityana woosanze abasiraamu teekawo ekisambi biseera bya Idi eyo siteegi ne bagiyitako. Kakati abatake ne bagamba nti bannayuganda amagezi gabasusse temusalanga tetuliiwo twagala kulya ku Idi nti nkeera wa Idi nga naffe weetuli tujja kusaalira gindi kaabasanda emityana musala nkeera oba tulina ennaku nnyo ezisala. Kati be bagwa muno ezo zonna nkulaakulana za bwongu abantu bali ku nnyama. Kakati be bagwa muno abatake nga 30 nga baga nti ab'emityana mujja genda bana
nafe abeere kuza egindi gundi abeere kuza egindi gundi abeere kuza egindi bisimillah musulena mu woteeri nti ye ezo zonna sente zate nafe okulaba nga ennyama ekola ki ekutuukako ennyama eri yabuliranga muki mu nnyama kakati ne beegambye nti gwe mugenda mu Arua ate mwe mugenda Masindi mwe mugenda Mbarara tuweddewo nti abalala bali olulala naye toyinza kuddira abasiraamu babe kubawa ssente toyinza kubaga mugende musale ente balina amagezi bagenda kuzaalufula nga beekubisa ebifaananyi nti eyo yali nsava nnene nze kennyini kyantuukako nga bakyagaba ssente nga ngenda sayidi zeeyo ngamba abasiraamu tunoonye ente nga banoonyeza ente bukule sigisasudde kakati bakumanya abasiraamu bagenzi nga mbaga ebifaananyi byagala biba bifunye dda mukubi wano tulina ebidigito tannajja abasiraamu bali baamegga ente ennene nebeera nebyekubisa ekifaananyi eri ku ttaka ne bagijjawo ne bateekawo akaabwe ndiwejjayo eri ennene ne bagijjawo ne bagizeeri kati ne bateekawo akaabwe kano akaabwe eri yakoma ku kigwo naye ejjambiya teyagiraki eyatuukako ne bazikanzikawo kamutaka sente nabawazeeri kakati bawulama kakati ne basalaka kane batuuka okukasala bakakuba ebifaananyi nga bagaba ebifaananyi awo ojjukira awo okubaaga biki ebyo byonna tebabigira bagaba kati ate oyinza okugamba nti ente tebagize ekigo kyagize naye ogenda kati nti yali akimanyi ogenda okubidalasa nti ekifaananyi ky'ente ngaomusaayi gugiri nga sikiraba omusiraamu omu kwekunzeba nti seeka teweruma lulimi twakoze beetuki kakati ngo bagamba otya gwe yakuwadde gwotwala ebifaananyi agenda kukusaba ekiki ekifaananyi ky'omusaayi nga eno kabukuule egiraki bayinawo esinze nabawa ne ssente nalina muwarabu yennyini eyasasula ssente ezo ez'ente eri n'agenda nga ente ye agikubye ekiki ekifaananyi mu nte zonna ze yagula eyo yali esingamu n'obuki yeesunga nayo giraga bakamaabe naye ebifaananyi wano mukujja ate nange yennyini bwambuuza nti ekifaananyi ky'ente ennene eno omusaayi gufubutuka kiriwa ne mugamba nti baŋŋambye bagizazise kati nze nkole ntya bagizazise ne bamaze ne bagiraki yo negenda ne bateekawo endala otegedde kati nange nkole ntya era kyalina ogatodde abo toddangamu bba wange ntegedde gweko gonna magezi kati amagezi gabannayuganda gabeesera olwo gye nalaga nga tukyagaba sente za bya bo baŋŋamba bugambye nti seeka nti essomero luli abalitonya ennyama tugirya buli lunaku ki kati esente zituwe ffe tugulemu ki amabaati ki ebyagulaya ebifaananyi bye tujja kubiriya tewali mu Uganda kitasoboka ebifaananyi babireeta ngende bagisaze ate n'essomero lizimbwa oba bagijjako ndowooza abasiraamu baalina ente yaabwe gye beesondamu mu kyalo kati baganda bange seeka twamugayi bweti ne bweti ne bweti naye bwe mulaba embeera abantu b'ekyalo babeera bangu muntu omu baba ba Luganda tekirina buzibu nga mwalimu addira nte y'abasiraamu gye basonze ng'agikuba ebifaananyi ng'enky abaana basoma eyo yonna amagezi ge gali g'otasuubira g'osuubira okuba mu bazungu gali mmanga awo maama obiwulira sipiidiyo omanye abaavu balina amagezi mangi naye babula bubuzi bwe bagagiraki bagakozesa ekintu bakiyitako obagamba kino bakugamba kino oba kutegedde
ate kati ne bateeka nabo bagezi bazibu nozibalabira ku muzikiti gye bazimba teeka naga nti omuzikiti mujja kweta omusenyu n'amayinja ne bulooka ne buliti nti kati gwoleeta ki nti oba toyagala lekayo waliwo abategeera nga tera gye bali abategeera n'okuliisa abakozi kakati bwagenda okutabula tayinza nakubakisa naga nti bano basobodde omusenyu gw'omugga naye kabateeremu akeeki ate omusenyu gw'ennyanja ogw'empeke kubanga bino bitugenda okuzimba mu myezi ebiri bijja kuba bigiriki tebibikwatako ogw'omumbaliga waliwa omanye okukuba pulasita ku ttaka ejjerere kodi fulowa baakoonakona bwe bati ne bayiwako ki omusenyu nga temuli yadde ejjinja oyo ente tagigulamu ebbaati nga temulimu ejjinja oyo tajjawo ente n'akyala endala kati ne bakoona omusenyu nga bakoona mukooni temuli yadde ejjinja bo ne bakubanga abakuba pulasita ku fulowa wano ebulyankuyege baŋŋambye tugenda kuguggulawo wabuyiseeko lwaki abantu ba allah bazze byonna ne babimenyako pulasita bamumenyeeko ne fulowa ne bamumenyako yenna nti byonna byavumbulukuka oli bwe yaze nagaaguno gwe muzikiti gwa sheefe nti la haula wala quwata illa baguzimba mwaka kini mwaka gundi naga mumenye lubamba yagusize nogusi fulowa yenna ne bamutemamu pulasita yenna ne bamuggyako tuguggulawo enkya ku lwokutaano naye nga muzikiti mupya naye nga gwonna mukadde oyo yakola ekyo tajjaawo ente n'ateekawo endala kati oba owewunyewo ente saze gwewunye tekinologiya aliwo kati ensawo y'omusenyu ensawo ya seminti emuli n'agitabujja eggaali 8 kakati yejjana ffenna tugoba jjana nange situukiridde naawe totuukiridde naye mbutali butuukirivu ate ebiwundu tulina byanjawulo waliwo alina ekiwundu ekinene nga kyagala kutuuka butujje oli dino olya n'omuzikiti ate bisiire muzikiti ndieki bazimba naye muno kati mumityana abamu babuuka nze nabo oba ogumpa ogw'ekika ekyo sigutwala wano mawulana baali balwanirawo mawulana aga temujja kuteekako kapande nti muguzimbi esente zonna nzenzirezi nomulezi mabaati n'amadiisa subhanallah olowooza nakati tebagugula ngaogwa mawulana yabagoba n'abantu temujja kuguggulawo mumpadde kaki kati mugenda okuggulawo nemwe muguzimbi mbadde ntoba nesente nzisaba abasiraamu natali basiraamu mumpadde ki nakati teguggulwangawo kigambye nti nange nsobola okukikola naye tuyambagane mu kulya tuleke kulya nnyo musajja waba onguziriza bolooka ate omusenyu gutwale ndiisa abakozi lya bilmaarufi nye n'oli omusenyu n'olya buluuka n'oleeta baati nankani namadiriza n'amazzi n'oganguza ku bintu bye basasudde byonna teriyo muwarabu asobola kukikola nti baleete engagi taliyo oli azimba n'akuwala enayikondo n'akuteerako n'ekinaalizaako abafu olundi n'akuyako n'enju ya imaani taliyo muwarabu asobola kukola ekyo naga nti nkuwadde ssente ngenda gwe bo baleete kino gwokole kino taliyo naye omuwarabu bw'atuuka wano ku gurawundi abaayo abeereyo nunga ekintu kigumu kakati muzikiti guguno ogulaba oyinza okulowooza nti gwa myaka 4 naye abasajja bazimbye omuzikiti gw'omutawuni emityana tuukayo olabe watuuseyo
allahu akbar baatadde kulya ekisuwa oyinza oli makka tekinnaggwa baluka kiruke naye sayansi akiriko munene wiite niwe weno mukubo bookire waliwo yakimbuuziza nti kiki kibaluka ekyekyo wano mu mitala tekiriiwo subhanallah kale saba allah ffenna tukuume tetuteredde naye سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين